This is Ground Media UG. Godbess Entertainment. Kwa traffic ndogo stage kale. Tabanja gala abachari. Ani kulizo sanwani sana. Nikanyibia wangizimbe hiyo man. Don't disturb my show. This is gift of kaddo man. Tayomu tuwe. Don't disturb my show. This is gift of kaddo man. Tayomu tuwe. Stagnant, awadi esiri eyimba esiri ezimira abantu stagnant water abo bankudi abusina bodde bwawe bajja besotingireyo session yawe ya myezi bwezi gwa kususun very soon fatujja ne series nzikiriza tekamo masuka gago tasobola kuba voko basobola oyimba abo a basobola ne babe bibo buti bazisobola atubana yimba ki ngenda maso ebirungi biri maso yaman gift of kaddo the Star General, the memories of the good life. Weasal manizo radiant Weasal. Watwagera ku bantu abantu ku mulembe ogwa radiant Weasal bakyakire nnyo. Gift of kaddo tabula muna music we yakubanye ebiseera bintu ki byotasobola kwerabira ku mulembe ogwo bemwakola. First and foremost, sobola kwerabira the vibe we had, like twali tunyumirwa twali like music warfare to certain industry first of all, like wabavubuka na music warfare talemba hivi bakulu kulwana nafe batu kubanga fine batu kuba na at the end of the day ngatulwanyi sachi muziki nga wekola ki okuli presenting nga oluyimba kukuba oluyimba gwete kikonde kuba enyimba tano so eno vibe genda ba muliro so it's like big sometimes I even cry man when I listen to some of life was in this mabeka this to memories ezo twali shooting the video, you know, all those memories. So I'd be like, this was a big thing, man. But then God knows, man, you know. But I'm happy that this is still alive. You know why? I saw to a vibe where you stay here. You know, this memory tugenda kubeera wona ngenda kubeera kaddo man. Ngenda kwamba kuba buyimba wangu tuno when now bulungi tuno but I'll be there. I'll be representing Weasal manizo be the African queen alongside the woman of the you gotta be the sing, you gotta be the abantu abasinga magic abantu abasinga ku mulembe ogwo bakolanga nnyo collabs ne ba good drive ebiseera bye waliwo ki ekyakulomeza okukola collab at least yemu nabo. I think it wasn't the right time for me as I no wala ba ilo supposed to when the stuff we are showing yange mukada akola di concert ebintu ebimba ndaba njagala nsoke nkule because Radiant Weasal bali collaborating on international stars, you get it but Maya Bani but the Banji chegera. So as a good life member, a young one, nalabangas, it's not too late. But then, obula mukatonda yabukola ki yabusavinga ne butambula munaye so kati mugana nangenda katenga tugambe tugenda kukola nyimba nyingi nga tulina program ene okukola nyimba endala but God is God, man. Banji bavuddeyo naddala ku social media nga bagamba mbuno Weasal tasobola gwenge yalabako Weasal ebiseera ebyo nga bakyali mu good life nga ekyali eri solid Ngamba yagala balasi ezezala nenjiga mukwano gokuli mu bitundu wotunuza busungu but why you make me Weasal manizo technology when the baby AI use AI muveko the AI version bro AI version man to wali amukwenka na to wali sola kuwa dozi to wali alimba byayimba yeah man brand new technology. Kintu ki kyolaba abantu kibalina okwesunga ennyo kunaku z'omwezi nga 2
as in abana betwakuze emyaka egyo waliwo bafani bange basanga kaddo watukuza bambi twayinza kuja ku nyimba zo twayinza abantu nyimba zo twaweza nga abantu nyimba zo so ndabya danga time yeno ndoza nange era maasawo tomanya muganda wange omusajja oyo nobati ayinza obirowozaako n'agamba kale tuyiwanike naye kalisole tumalize anko Weasal nga ojali anko wange sagala kutataganya mirimu gya anko bingi bye boogera bagamba muno mwe abayimbi abayimba ne mukikuba nnyo temukyasobola abantu abo bagamba bigambo kati munaye nkubuulire esitasobola kuyimbira abantu bintu byabuwemu kirasa eriwo bya bintu byabuwemu kati nze kaddo nga wondaba I can't do vulgar music. This is gift of kaddo. Traffic man officer, omuwala gwenjagala, obudde bugenda. We, otwayimba oluyimba olwamala yimba enkudi, amala yimba simanyi zambere, simanyi biki. Nze kaddo. Bagenda kundala bati, abawagizi bange beekuziza, abaana bange beekuziza. So I'm not ready for that for real. Okay. So I'm like, generation isigale mu buku. Abakuba ebiyimba nga bawulira bafiringa comfortable nabyo. Mukube n'abaana bagenda kusiriwala ne physical musasula asiriwalire ddala temunennyanga nsi abantu bagenda mukimu banenya gavumenti naye munamwe muwuliriza bitimatu musajja na traffic man tavuga na escalade buli awo museneka mugamba kaddo yagwa esimanyi yagwa eddalu really nagwa eddalu for real abantu kabayimba ebyobwemu nga muwuliriza byabugemu kaddo nze nagwa eddalu for real. Wake up, man! I'm singing good music for real. Co-driver, kulukulu, traffic man, masuka, mutambi, we ungamba chingu mutaimbo zambere nemuleka. O zambere. Simanyi kaddo, simanyana. Kudi. What are we listening? What are we feeding the brains of our children? I even feel like I'm depressed for that. Bad music, bad content. Good life to somesa nkonyimba ambiwe. Tuinamo nibalo buwemu. Nedda. Tuinamo nibaza buwemu. Chopata babiwulira. Nakwira ku mulembe gwa buwemu. Nakwira ku mulembe gwa music. Era nja sigala nga mpuza wa Maddox. Abise boga. Na eri mala feel bongo entire. These are my artists. Saje bayimbise biyimba olowooza. Pressure. Tunula wali. Pressure bino nyingi waona basanga nibagamba kaddo yimba ekimba ky'obuwemu. Ogenda wange nange nsobola obwemula. Ini nayo bwana bwabasista bange bunanda ute bugamba anko kaddo yewe mudde how will I look in front of their face abakole enkudi remix so na mu akola boy so bola nebo nkwatanga nebase simba mwe biyembe byo mugira bewolereza I can feed on fish I can feed on anything but sija kuimba music alivaluka nga mulowooza ntino tugenda maaso nga nze kaddo nyimba music wadala al international nabagamba beating n'abasajja ba international Diamond Platinum with the kid Davido go baletera ku stage lawo banadamu kuyimba mumbulire bano bakode not even bro. This is gift of traffic man officer co-driver kulukulu man masuka nina album mpya bagita life on Mars banai bajuliza abawagizi bange but again tunaze kujawo bi music eyo chafu ebyono n'abaana bafa abato ne music industry because music industry linga kati ya kuwemula tasinga kuwemula yasinga kuyitawo nedda sijja kuyitawo. Ground TV 100% entertainment.